Ate mulowooza Pallaso tebamututte mu paati 2. Simanyi lwaki obona omulenzi ayagala nnyo ebintu by'entalo. Bamukimye waka. Bamunoonye waka. Kubanga kirabika bye bamugamba bimulemye okukola n'okutereeza. Kakana. Ivan naitosha mpulira. Kakana. Leka police ekole kyekola. Leero tuli aba nze ndi muna Uganda. Bantwale gye bantwala. Yonna gyontwala. Nze wendi ne recording oba oyagala kuntwala nzuno. Ne recording. I'm recording myself, bro. Boyagala kuntwala nzuno. Tebuzuno. Kyoyagala nzuno. Banumbye wange sirina kyenkoze. Kama bantwale. Leero njagala nayigire kunze. Bantwale. Ntwala. Bantwale. Wendi bantwale. Henry, sagala fujjo. Relax. Kakana. Tetwagala fujjo. What's the freaking reason? Tewali buli kimu kama nze ndi Pallaso. Ono mwafande wange wa kukyalo tanjagala nkimanyi. Era nkimanyi na mu reporting na data kimanyi. Ono mu respectinga nenje ogedde nange bulungi nange njagala bampe ekitibwe kingwanira. Sirina kyentya. Sirina kyentya. Miss Mutume, Madam Mutume, you are younger than me. Yes, I am a senior citizen. Why are your people acting like that? I have a sister that I've educated that's doing the same job. I remember. Muze complaining ku noise mukubya amasasa ekiro fete tuyina mundu. Olabe bantwala. Obalaba. Mubalabe bansiko okuva ewange. Mubalaba. Pallaso.